Oyo si Mpuuga. Oyo Anita yayogera. Sina musango gwe nazza. Mpuuga yabba ssente n'Anita Amongo. Ffe ne tusalawo nti ababbi ababiri omu Museveni amusigaze ono omubbi ffe tumugobe era twamugoba. Mu mawulire gatulinawo wetwogereranga ebya Mathias Mpuuga si birungi oluvannyuma lw'okubeera nti naye ayitiddwa agende maaso n'okubaako byannyonnyola ku bukadde 15,000 bwogerwako byagenda maaso n'okuba nga yeezibika naddala mu mwaka gwa 2022 nga bwe tuzze tukugamba. Bino nno byonna bisibuka ku nsonga eza Nnaalongo Anita Amongo oluvannyuma lw'okuba nti ali mu kunoonyerezebwako olw'obuli bw'enguzi obubadde nga bugenda maaso mu palamenti y'eggwanga erya Uganda, nga kigambibwa nti omukulu ono babadde bakolaganira wamu Mathias Mpuuga, Nnaalongo Anita Amongo n'abantu abalala nga bwe nsize ngamba kugamba gye buvuddeko twakuwa amawulire okusinziira ku mikutu egy'enjawulo nga giraga nti waliwo abantu abalala ab'enjawulo abagenda okunoonyerezebwako ku nsonga zino eza Anita Amongo nti tagenda kulufiiramu yekka. Era wuliriza baatutegeeza okusinziira mu kiwandiiko ekyafuluma era bye tuzze nga tukuwaako gwe abadde agoberera. Ensonga zino zawanvuwa ne zirandulukuka paka ku bantu nga Solomon Sirwanyi, Prose Akampulira Mbabazi ne Esther Afoyo Chani. Bano ba commissioner abali awamu ne Mathias Mpuuga abagenda ogenda maaso n'okuba nga bali summoned babere nga banoonyerezebwa ku kitebe kya CID ekibuli babere nga bannyonnyola ku ssente ezogerwako eza service award ezabbibwa. Wabula mu nsonga zino omukyala amanyiddwa nga Sise Namuju, Asumani Basaalirwa ne Abubeka Kawalya n'omukulu amanyiddwa nga Dickson Kateshumbwa nabo bagambibwa okuba nti bayitibwa mu nsonga zino babere nga bazinnyonnyolako kati zibadde teziri busa. Ekiwandiiko ne kifuluma okuva ku mukutu ogumanyiddwa nga ogwa New Vision nga bakakasa nti ofiisi ya IGG eno yatandiikiriza okunoonyereza ku Anita Amongo wetwogerera balinkinze Mathias Mpuuga era ebibye si birungi bagenze ku mukutu gwabwe ne bakiteekayo ensi n'ekitegeera nga bagamba nti IGG Inspector General of Government summons ex-parliamentary commissioner over controversial 1.7 billion service award. Olwotwogera ku Mathias Mpuuga mujjukira ekibiina ekya National Unity Platform lwekyavaayo ne kimulumiriza nti bannange abasajja bano bakutta omudidi gwa Kawumbi Kalamba n'obukadde 7 ne bagwezibika era nga Mathias Mpuuga ye yali empaji ennene nnyo baatula mu commission. Mathias Mpuuga nga commission mukadde ako yali leader of opposition. Byebiri ebiseera byonna kugamba nti Zaake baali bamugobye era ng'ekimu ku byali bugobya Zaake nti buli nsonga eyateesebwangako Zaake yali ng'agironkoma. Kakati ate Mathias Mpuuga ng'aliyo nga waludda luvuganya lukulira naye ate nga bakukuta nnyo n'omukyala amanyiddwa nga Nnaalongo Anita Amongo byagenda okuzuulibwa nti bano ababiri babadde nga bategeka ensonga z'okulya ssente ez'omuwi w'omusolo era nga meeting ezo ezaatulanga ez'okumukumu mwe mwava n'okuteesa butya Honorable Zaake Francis Butebi wayinza okugobwa mu office y'obwa commissioner olw'olugambo lwe buli kasente ke baagala okkuba buli kadiru ke baagala okutula nti Zaake yalinga agenda maaso n'okubanga abalonkoma. Leader of opposition by then Mathias Mpuuga ne beekobaana ne gavumenti oba ne Anita Amongo ne bafulumya Honorable Zaake Francis Butebi mu office then oluvannyuma ne bagenda maaso n'okwezibika Akawumbi Kalamba n'obukadde 7 ezaaviirako Mathias Mpuuga n'okubeera nga yafuumuulwa n'agobwa mu kibiina kya National Unity Platform ekyali tekidiiringa na nguzi era ebigambo ebyo byalinga byogerwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo ne statements ez'enjawulo ezeewunyisa bannayuganda ku nsonga za Mathias Mpuuga. Mu parliament tekyewunyisa Anita Amongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Amongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera byeyeegabira million 2 olunaku. Ngenda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange oyo mu butereevu nga yali Mathias Mpuuga Nsamba eyali deputy president ow'ekibiina ekya National Unity Platform mu bitundu ebya Buganda. Mathias Mpuuga ensonga eno yamuzimbagatalako ye ne banne ba commission oluvannyuma lw'amawulire gano okubanga gasaasaanye ensi yonna ng'ekitegedde nti bano beezibise ssente ez'omuwi w'omusolo eziwerera ddala Akawumbi Kalamba n'obukadde 7 ekintu ekitaasanyusa bakulu mu kibiina ekya National Unity Platform ate era nga tekyasanyusa ne bannayuganda naddala abo abasindika Mathias Mpuuga mu parliament n'abo ababadde bakkiririza mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati zino ensonga ziba zigenda maaso okunoonyereza okugenda maaso okuli mu kukolebwa ku speaker wa parliament abadde speaker wa parliament Nnaalongo Anita Amongo okunoonyereza kuno gye kutambulidde ebigambo bibadde bitambuzibwa nti Anita Amongo engeri gye kiri nti be baali wamu ne Mathias Mpuuga mu parliament ne basobola okubanga beezibika ssente z'omuwi w'omusolo bagende maaso n'okubanga banoonyerezebwako. Kakati we twogerera zibadde teziri busa. Ekitongole ekya oba office ya IGG emaze okubanga esamu
bamusamoninga era Mathias Mpuuga ayitiddwa agende bukebirire mu office ya IGG aberenga abitebya sente ezo zajja zitya okubeera nga zimuweebwa obukadde 15,000 tayitiddwa yekka ne list y'ababaka njikuwadde abagambye okuba nti bali summoned ogenda maaso n'okubanga babitebya akana n'akataano ku sente z'omuwoomusolo ze babba ensonga za Anita Amongo zitandise ogenda maaso n'okubanga ziwanvuwa ngenda kuzzaako emabega nkulage nti Mathias Mpuuga ono yennyini nnyini mu meeting gye baatuula ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano mwaka 2022 ani yali chairman wa meeting eyo commission mwe yatuula ne beegabira ssente ezo ngenda kuzzaako emabega Mathias Mpuuga alyoka agende mu kooti mu mwezi ogwokutaano 2024 n'ateekayo omuntu yayita mu muntu atamanyiddwa ne bagenda maaso n'okuba nga bakonvinsinga kooti bwetyo negenda maaso n'okuba nga ejustifyinga oba n'okutegeeza nti service award bagitwala mu mateeka kati service award gye baali sente ze baali mu mateeka bannayuganda kye baali bawakanya wetwogerera nga IGG bamaze okumuyita nga kitegeeza Mathias Mpuuga mu kugenda mu kooti yandibanga ayina ekyojja mu biro kye yateekayo oba si ekyo nga waliwo ensonga ezagenda maaso n'okuba nga ziyitingana kakati njagala okutegeeza ensonga zagenda maaso n'okuba nga zongera okukunamya abantu abamu nga 12 omwezi ogw'omunaana kooti yawe ensalawo yaayo era netegeeza nti sente Mathias Mpuuga yazifuna mu mateeka newankubadde nga bannayuganda bangi balinga beemulugunya era nga n'enkolagana eyali wakati wa Mathias Mpuuga n'Anita Amongo yali ekyaliko ebibuuzo ffe twakugambira era ngenda kuzzaayo kemabega Mathias Mpuuga ssebo y'omu ku baatandika essomero ba institute emanyiddwa nga Datamine eyo ssomero lya Datamine Mathias Mpuuga y'omu ku bannyiniryo era yakolako nga managing director wakati wa 2003 ne 2011 gw'obadde okimanyi nti Mathias Mpuuga yaliko boss wa Anita Amongo ku Datamine yakolako konga lecturer era nga Mathias Mpuuga ye boss we enkolagana yaabwe tetandikidde mu parliament bano baava dda nga Mathias Mpuuga ye nannyini Datamine ye director n'ayemployinga Anita Amongo n'amuwa omulimu bagenda okujja mu parliament ono n'abeera speaker wa parliament ono akulira ludda luvuganya ono yali bosi wooli kakati ng'enkolagana eyina genda bugenzi mu maaso era kigambibwa nti wano ndowooza z'ensonga lwaki bano baakwatagana nnyo Mpuuga okuzzaako kemabega ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokutaano 2021 nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayimirira ku muzindaalo n'alangirira nti nze nonze Mathias Mpuuga nga leader of opposition ow'ekibiina ekya national leader of opposition agenda okukulira oludda oluvuganya mu parliament ku lw'ekibiina ekya National Unity Platform era bwe batu ne bamwanjulayo wabula ebyaddirira mu office ye mu biseera bye ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'akwasaganya emirimu gya leader of opposition ensonga ezo zagenda mu maaso n'okuba nga zivaayo nti enkolagana gye baalina wakati we n'Anita Amongo ye yavaako bino byonna ebyokugenda mu maaso n'okuba nga yeezibika akawumbi kalamba n'obukadde 7 bwa ssiringi za Uganda ze baagabana wamu n'abamu ku bakomishona ba backbench commissioners bonna nga bwe baali mu meeting nga bwe nkugambye meeting eyo ngenda gikutegeeza bulungi nnyo gitegere bulungi nnyo kiki ekyagiriko yatuula nga 6 ogwokutaano 2022 wenjogerera Mathias Mpuuga bamaze okubanga bamusamoninga bamutadde ku list eyaba bagenda ogenda maaso n'okubanga banoonyerezebwako sente z'omuwoomusolo basobole okunnyonnyola zino sente baaziteekawa era sente mu kuzikwata baali bazikwatira ki Anita Amongo ye ali ku ntandaalo kakati Mathias Mpuuga naye gyayolekedde bino byenkuleetedde era bye saagala ogende maaso n'okubanga osubwa kkiriza tujjewo akalango nsobole okususootolera ensonga nga bwe zitambula Mathias Mpuuga essaawa yonna wandimuwulira ng'ali mabega wa mitayimbwa wuliriza akalango nzije tubeere nga tweyongerayo nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo waliye wale nnyo yita ku WhatsApp webale kubanga okyaliko webale kubanga okyagoberera najjo osinzira okubanga gyotulabira ndala gwatambula naffe ku mukutu guno atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification tubeere nga tutambula ffenna tuli ku nsonga za parliament sente za mwewa musolo ezigenda maaso n'okubanga zibbibwa munnayuganda ng'agenda mu maaso n'okubanga yeeyaguza lujjo Anita Amongo ye ali ku ntandaalo wetwogerera okumunoonyerezaako ku kyagenda mu maaso kakati njagala nkutwale ebintu bino gye byatandikira Mathias Mpuuga wenjogerera ali mu kattu
kubanga naye office eya IGG emaze okubeera nga emusamoninga agende maaso n'okubanga abitebya annyonnyole obukadde 5 bwe baamuwa bw'abadde nga defendinga ssente ezo yali azaaki kwegamba yazitwalira mu tteeka ki newankubadde nga Mathias Mpuuga ate yagendako mu kkooti kakigambibwa okuba nti alina omuntu gwe yayitamu ne bagenda mu kkooti ne bagezaako okujustifyinga ssente ezo Mathias Mpuuga ze yatwala. Kati ekyewuunyisa kkooti yasala nti ssente ezo Mathias Mpuuga yazitwala mu mateeka naye ate ofisi ya IGG bwe musamoninga kabakabonera akalaga nti kitegeeza wandibanga waliwo ekitagatta. The High Court of Uganda cleared the 1.7 billion service award allocated to the former leader of opposition Mathias Mpuuga and the 3 backbench commissioners on August 12, 2024. Kkooti yakiriyalinga ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunana 2024 nga Mpuuga ayise mu muntu omu eyagenda mu kkooti amanyiddwa nga Daniel Obwete nti nga bano bataddewo ekifaananyi ekiraga nti ono yagenda mu kkooti ku lulwe wabula ate oluvannyuma lwa bino byonna kigenda okuzuulibwa nti Daniel Obwete yali omu ku bakozi oba ku bayambi ba Mathias Mpuuga nga kiragira ddala nti ono yali amumanyiiko era mu kugenda mu kkooti yandiba nga yalinamu influence. Kkooti n'esala akasiima ako baakafuna mu makubo matuufu. Bwete filed an application for judicial review at the High Court Civil Division. He requested the court to declare the May 6, 2022 decision by the Parliamentary Commission, which granted 500 million Ugandan shillings to Mathias Mpuuga and 400 million Ugandan shillings each to the 3 other commissioners, backbench commissioners, as illegal, null, void, and a conflict of interest. Kakati wano, ono yagenda mu kkooti nga ayambibwako Mathias Mpuuga n'asobola ogenda maaso n'okubanga bachallenginga era ssente ezo ne zibeera cleared. Mathias Mpuuga n'abanga eyejjeeredde kakati oluvannyuma lw'okwejjeerera ate ebibuuzo we bijjidde ebingi ennyo. Wuliriza. Kuva lwe kyamanyika nti waliwo bakamisona ba paalamenti bana abeegabira ssente z'akasiimo akawumbi kamu n'obukadde 700 waliwo bingi ebize byogerwa. Kyazuulwa nti Mathias Mpuuga nga mu kiseera ekyo yali akulira oludda oluvuganya yafuna obukadde 5, Solomon Sirwanyi, Prose Mbabazi Akampulira ne Esther Afoyachan bonna nga ba NRM baafuna obukadde 4 buli omu. Ssente zino ezoogerwako zaazaalira dda Mathias Mpuuga ebizibu mu kibiina kye ekya NUP nga yayimirizibwa ku kifo kya myuka omukulembeze w'ekibiina kino mu Buganda. Olwaleero waliwo ababaka ba paalamenti nga bakulembeddwamu omubaka w'Olwemiyaga, Theodore Ssekikubo, Sarah Opendi, Arion Odria, bano nga ba NRM, Patrick Nsambo Shabe, Joseph Gonzaga Sewungu aba NUP, Sako Dennis Onguzuli owa FDC, abategeezezza nga bwe batandise okukuŋŋaanya emikono nga baagala ababaka bano baggyibwe ku kifo ky'obwakamisona olw'okusiiwuuka empisa. Ababaka bano n'etteeka lyennyini erikwata ku bakulembeze leadership code nalyo likwata butereevu ku mubaka atuula mu lukiiko n'ateesa nga yeeteesezza ssente zaanaaweebwa. Bakomishona balina emmotoka mpya, bakomishona balina badriver basasulwa, si bwe kiri basebo. Bakomishona bafuna amafuta buli wiiki, badigida budigizi. Tetugenda kutuula era nsaba babaka ba paalamenti bonna bawagire ekiteeso kino bakomishona bano tubaggyemu. Is the highest institution in this country. We are not, I repeat, we are not going to promote acts of corruption in this parliament of you. Ababaka bano bagamba nti bakamisona bano beegabira akasiimo nga ne paalamenti ey'awamu terina kyemanya ekintu ekikontana n'amateeka agabafuga. Bonna twakizudde nti beewa ekyoja mu miro ate ne beewa ne ssente za buli mwezi $2.3 buli mwezi okwongeza ku ezo ze bafuna ng'ababaka ba paalamenti. Bano bawadde bakamisona bano amagezi okulekulira ng'omulimu tebannaba kugutwala mu maaso gw'okubafuumuula ku buvunaanyizibwa bwe baliko. Nga NUP bwe yasaba na wano kye tusaba bakulu mu resigninge bwe kiba kibalemye tujje wano tukunga buli mubaka wa paalamenti aveeyo
abakulu bano tubasindiikirize tulonde ba commissioners oba tubeere ne ba commissioners abasobola okuweesa palamenti eno ekitiibwa. Bagamba nti palamenti tegenda kulwanyisa nguzi ku bantu balala ate ng'abaabwe tebakubwa ku mikono. Tetuyinza kubanga yeffe tuyigganya abakenuzi ate ffe abaffe nga tusiisiitira mpisi kundi. Tetuyinza kuba nga yeffe tukulembedde omumuli eri eggwanga lyaffe ate ne tuba nga yeffe eggwanga tuliriddemu olukwe. Ababaka kati baagala emikono 177 nga bagamba nti gino gigenda kubamala okutuukiriza omulimu gwe batandiseko olwaleero. Ekyokubiri, nsaba abalonzi mutunuulire mubuulire ababaka bammwe bw'aba mwabalonda bajje bateekeko omukono kubanga kino kye tukola kiyamba eggwanga. Tegenda kubeera mu kwagala kwa sipiika. Rules of procedure zitulaga nti motion eneetambula etya. Kasita ffe tunaamala okufuna emikono gyaffe 177 gyokka eyo ebeera motion. Omwogezi wa Parliament Chris Obore aliko byayanukidde ku bitandise okukolebwa ababaka ku kugoba bakamisona. A censor is a political process. Oyo gwogenda okuwulira oyo gwe bayita Chris Obore. Chris Obore ajjukira naye y'omu ku babadde bayambako Anita Amongo naddala mu nsonga zino zonna. Chris Obore ye yalabwako ng'acacyanca ng'agamba nga bwe tuli mu bintu. Chris Obore ye yawulirwa era mu ddoboozi eryo ng'agezaako okuwolereza bano ababaka ekintu ekikolwa kye bali bagenze mu maaso n'okuba nga bakola. Chris Obore era ali omu ku bakozi mu Parliament abaayogeddwako nti nabe essaawa yonna bandibanga bagenda kunoonyerezebwako. Era ono yalabwako ng'agezaako okuwolereza ebyo by'obadde owulira lwe lunaku lwe baali bakola petition. Mujjukira omubaka Theodore Ssekikubo bambi yateekawo kaweefube ow'okulaba nga petition esayiningibwa ey'okulaba nga bakomishona bagobebwa. Era ono Chris Obore yali omu ku bakozi abali abakozi ba Anita Amongo abaasimba Nakakongo era abaakolanga ekisoboka okulaba nga Anita Amongo takkiriza bino genda maaso nakubanga bigenda ku fulo ya Parliament. Era Mathias Mpuuga n'omukwano mungi ogwaliwo wakati we ne Anita Amongo ne connections ebaali balina already ez'emabega na Anita Amongo bano ba Chris Obore be bamu ku bantu abaalabwako nga bawakanyiza ddala buli kimu. Kati katuddeyo k'emabega petition Ssekikubo bwe yaleeta petition ey'okusayininga baali banoonya emikono 177 babeere nga bajja abantu bano babajjemu obwesige nga babajja mu bifo byabwe. Jjukira mukadde kano petition we yajjira Mathias Mpuuga yali afuuse commissioner ng'ekibiina kya NUP kimusudde ku bwa leader of opposition bamufudde commissioner. Baali bamufudde commissioner wabula mu kumufuula commissioner ne bamukwata ne bamulagira resigninge mu kifo ekyo. Jjukira mu kusooka we yabeera leader of opposition Zake yali commissioner. Then mu kukola mu changes oba mu kukola reshuffle Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akola reshuffle yaddira Mathias Mpuuga ne bamufuula commissioner olwo Zake baamugoba mu kifo Ssenyonyi n'afuuka leader of opposition. Kati oluvannyuma lwa bino okujja ekibiina ne kiragira Mathias Mpuuga resigninge ku kifo ky'obwa commissioner. Mathias Mpuuga ng'akozesa connection gy'alina ku Anita Amongo speaker ng'ate ye yali mukwanyo gwe ennyo era nga bwe baali mu ssageezi eza ssente. Mathias Mpuuga n'alemera mu kifo eky'obwa commissioner. Kakati Ssekikubo n'abamu ku babaka abalala abaludde oluvuganya kowulidde nga bakugamba tetusobola kukkiriza tubeere nga engozi tugirwanyisa kyokka ate ffe tubeere ng'eyaffe abaffe tetubagambako. Kati ye petition yaleetebwa era ababaka 177 baasayininga emikono nga bwe gyali gyetaagibwa nga bachalenjinga abakulembeze bano bakomishona abana babeere nga balekulira ebifo byabwe. Ekyewuunyisa Speaker Anita Amongo yagaana petition eyo okugenda maaso n'okubanga etuuka ku fulo ya Parliament babeere nga bano mu butongole bagobwa mu bifo byabwe. The same Speaker Anita Amongo wano bakugamba sipiika kino ye yakiga yabulookinga lwa nsonga ssente ezo ezaali zivunaanibwa bano sipiika yaziinamu omukono. Kyokka ate we twogerera olwaleero bamutadde ku nninga bali mu kumunoonyerezaako era ng'ezimu ku nsonga lwaki bamunoonyerezaako kukozesa bubi ofiisi ye, kulya ssente za muwa musolo, kulya nguzi na kubeera extravagant, nakwata ssente n'azigabanga
oba n'okwekobaana n'abamu ku babaka ba Parliament oba commissioner ne balya ssente. Kati Anita Amongo ebimu ku bimuvunaanibwa kwe kubulookinga petition eyali ereeteddwa mu Parliament, kwe kukozesa obubi office ng'akyali speaker wa Parliament. Kati mukadde kano Mathias Mpuuga bamusamoninga olw'ensonga bino ali connected mu byo. Has decided not to have this matter debated. Parliament of Uganda has already lost integrity. The country knows, the world knows. We are now calling upon the Chief Justice, Owin Dolo, to wake up. He needs to check his institution, the judiciary. It has started losing. It has started getting compromised by forces from this parliament. This ruling here, we call upon the Chief Justice to review it, whether it's genuine or not. These fools took themselves to court. These thieves, they took themselves to court, created their own case. Omukulu ono ategeeza Mathias Mpuuga ne ba commissioner waliwo enkugambidde nti baagenda mu kooti ne bachallenginga sente ezo, era kooti neesala nti sente baazifuna mu makubo matuufu. Kakati omukulu ono kyayogerako abayise ba fuluzi nti beetwala mu kooti ne bamakinga sure ne ba-influence nga bayambibwako Anita Amongo. Kati bino byonna bigenda maaso n'okubanga bitandise okubayigga. Ono kye kyamunyiiza ennyo era kyali mu kwogerako. Beetwala mu kooti ne bamakinga sure nti kooti esala omusango in their favor, era bino byonna bitandise okuvaayo mu kadde kano. And it was passed in their favor. This ruling has nothing to do with our petition. It has nothing to do with our petition. Our petition was on grounds provided by the rules of procedure of Parliament. Rule 110. And also, our petition has other grounds. We are not looking at the service award alone. We are looking at issues of misconduct. What are these issues? Commissioners giving themselves illegal trips with their spouses. Somebody is going away for a trip, benchmarking trip for 30 days, which is not there in actual sense. Illegal recruitments in this parliament, where the commissioners have their own relatives, sisters, brothers, husbands. These are all matters of misconduct. So our motion is still relevant. It must appear on the order paper. Nobody is going to fool us in this parliament. If you don't know to interpret the law, if you don't know how to interpret our petition, then you should hire machineries or lawyers to come and interpret for you. There is no way. This is uncalled for. Now, Parliament was adjourned last week. Omusajja ono byannyonnyola nti mukadde ako speaker yali agezaako okubulookinga issue. Jjukira bwe bamala okukuŋŋaanya petition ne bamala okukuŋŋaanya emikono ne bagifuna ne bagireeta ejja ensonga yali erina okuteekebwa ku order paper eteesebweko era ereetebwe ku floor ya Parliament. Awo nno bagende mu kaseera ak'okuwanika emikono oba okulonda engeri y'emu gye baagobazzaake mu ofisi eyo bwa commissioner y'engeri y'emu gye baali balina okugoba bano ba commissioner abana olw'obuli bw'enguzi. Kakati bino byonna nga bigaana okukola olw'ensonga nti Speaker Anita Amongo bino yabirimu, era abamu ku bayambi ba Speaker Anita Amongo abamu ku mikwano gye kuliko Asumani Basalirwa. Teweerabira nakugambye mu kiwandiiko era ekyafulumye kyatulaze nti Asumani Basalirwa ali omu ku bantu mukadde kano abagenda maaso nabo okubanga bali summoned babere nga banoonyerezebwako ku connection gye balina n'Anita Amongo ne deals babadde bakuba. Era ekiwandiiko ekyo kyafulumye mu babaka omukaaga abagambibwa okuba nti bali reportedly summoned by the CID ekibuli Asumani Basalirwa kwali. Era mu katambi kano kenjagala okuwa mu biseera bya petition eyo Asumani Basalirwa yakola nnyo okulaba nga petition eyo te proceedinga era natuka n'okuzina amazina nga yeewanira ku Ssekikubo nga bwe tayina kuyita ate tayina wajja kugiyisa. Asumani Basalirwa ng'olwamanye mabega we wali Anita Amongo ali mu kukozesa obubi office ye.
Because I know this is not the first time. This is not the first time. You a senior lawyer. 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 Nedda. By the way, let me tell you. Do you know between me and you? Do you know that we have had similar scenarios before? Oh no, bona benda bo kati njagala na batadeko. I want to sue you. Yangu wako gendo. Yangu ye. Simanyi. Yangu serving. Simanyi. What are you? I want to know the names. Na yende truth. Naba Afrika. Bashir naba. Njagala mbagala. Chovola banzize. Naba mumpe kumikono. Bashir naba. Tukuwe mikono okoloka. I want to sue you. Otwani. Tukukozeji. You are engaged in non-illegality. In fact, you are in contempt. You are in contempt. You are in contempt. You will pay heavily. Tosobola okumanyi mufu. Tosobola kubera mufu. Ebisabu buli mu mufu. Omwana ngombaka. Begende eri. Basa kubomulimo gwo. Mukono. Kada mukono ngombaka. Mukono. Ekituna kikweka. Apo mukono. Kada bebe. Kati awo Asmani basaalirwa wadde birabanga ebyali eby'okujookinga naye yali omu ku abo abaali bakolaganira awamu ne Mathias Mpuuga ne Anita Amongo okulaba nga bino byonna tebiproceedinga era nga Mpuuga tavunaanibwa era nga tajjibwa mu ofiisi ye ey'obwa komishona. Kyokka nga teweerabira ebintu bino byatandikira mu kibiina kye. Eyali yamulonda ku bwa komishona ye yali yatandika ensonga eno nga si mulala ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era yategeeza ensi nti omuntu owaffe bwe tuba tumukwatidde mu kikolwa eky'obuli bw'enguzi ffe tetujja kumuttira ku liiso. Era agamba kino kyewuunyisa nnyo okulaba nga ate babadde balwanyisa enguzi kyokka ng'ajjukira ensonga baali bagitadde ku eyali depute we nga kano kaalinga akabonero akalaga oba kyalinga ekintu eky'obulabe ennyo ekirowoozebwa nti singa teyakala oba teyaguma ensi neetwalanga bw'ebitutte naabira mu maaso Mathias Mpuuga mukadde kano oba oli awo ensonga eno yandibadde ekozesebwa okukuba ekibiina ekya National Unity Platform n'akikulembera yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era bino olwabiraba yatabukirawo n'ategeeza eggwanga nti omuntu owaffe tetusobola kukkiriza abeere ng'akolagana kubanga ye Anita Amongo tumumanyi ye already mubbi tumumanyi okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate tetusobola kukkiriza n'owaffe gwe twerondera nga ye depute wange naye agende mu diiruzi ezimu zino era ekibiina kya NUP kyo ne kimunaabira mu maaso okutandikira eyo gye byatandikira. Mu parliament tekyewunyisa Anita Amongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Amongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera beegabira miliyoni 2 olunaku. Ngenda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange. Kati mukuba mu ngalo musanyuse nnyo. So kyabadde kya nnaku naye nabagamba baganda bange sigenda kusiriikirira era njagala ffenna tubeere mu kutya nange kennyini twewale ssente z'omusolo. So sikiriza mu propaganda nennoonyereza nenfuna evidence era nempita meeting erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampadde information nti baleese obukadde 40 ne babuwa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba Kagabo no we Kayunga Sebukebandeke ne bakkiriza nti sente bazikiriza era ne tubabuulira ekyokola sente muzizeeyo abatazaayo mu abalonzi nabo abakwasa.
nga kye nakola nga nfunye information nti waliwo bwe bawadde million 10 ne babyegaana. So bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza nti bannange kituufu neenyigira mu bulyake buno, kituufu sente zino twagenda ne tuzeegabira. Sente meka? Milioni 500,000. Ngekyenyiike ti sente ezo sigamba nti bakitaddewo nga poliisi yoke wadde kikyamu era nandikiwakanyiza ti naye kwe nazitaddewo nti buli leader of opposition anajja buli yanazifuna. Nedda, wabula zino tuzeewadde nga ffe binafusi, siza abaaliwo siza abaasookawo. Buli leader of opposition anafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye. Ekyo basibu ne bannyabo kyabuwemu, ekyo kikyamu sikkaanya nakyo. Era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye nti mukulu munnange ekintu eky'obuntu bulamu omuntu ky'olina okukola kukola ebintu 3. Okusooka kwe kuzzaayo ssente z'omusolo. Ekyokubiri kwe kwetondera Abanayuganda kuba eyo si ennono yaffe. Pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo eky'obwa komishona kuba kyekyabaddemu emivuyo. Bino mbyogera ku mukulu munnange, naye buli omu ku mmwe ali wano omukulembeze owa NUP. Eyo y'engeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi, omuntu yenna eyeenyigira mu bukyamu. Singa tubadde mu ghetto nandikiyise ekituufu kye bakiyita. Babuyita buki? Babuyita buki mu ghetto? Ne kakati tubeere decent, tubuyite bukenuzi. So, ensonga ezo nzoogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange, naye okubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda. Era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alikulire komishoni eyo yetondera abantu ate tukomewo bupyanja. Mathias Mpuuga yagaana okulekulira komishoni ate era n'agaana n'okuwuliriza ekigambo kyonna, era n'abaagenda ne bakola petitioni ng'ayambibwa Anita Amongo ne petitioni yagaanibwa. Kakati we twogerera bino bitandise okuba nga bikomawo, era mu kukomawo ate bikomyewo mu bukambwe ennyo kubanga yandigenda ate emabega w'emitayimbwa. Okumanya bino byali bizibu nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamala okwogerako eri eggwanga ne leader of opposition mukadde kano amanyiddwa nga Joel Ssennyonyi bwe yamala okwogerako eri eggwanga, bano baategeeza era ne bakkaatiriza nti ekyamazima bino bibadde bigenda mu maaso n'okuba nga byapeninga, tebabikkiririzaamu era tebasobola kubikkiriza bibeere nga bibeera bwe bityo. Abamu ku bantu benkugambye omuli Chris Obole, jjukira Chris Obole ono abadde omu ku bakozi ba Anita Amongo. Era mu kisanja kya Anita Amongo oba mu parliament eno ewedde yabadde ng'omwogezi wa parliament oba kye bayita Director of Communication and Public Affairs for the Parliament of the Republic of Uganda, Chris Obole. Era ono yalabwako nga kwegamba asanyukira waggulu era ng'ateeka n'ab'ekibiina kya NUP ku nninga, okuli abakulembeze b'ekibiina kya NUP n'okuli abaali bavuga petition okuli Theodore Sekikubo n'abalala nti kale muleete obujulizi mu invest. Era baabuuza kakati nno bino bikomyewo nti singa okunoonyereza kukolebwa ne kizuulibwa nga Mathias Mpuuga ne ba komishona bali abalala sente baazeewa mu bukyamu, mugenda kukola ki? Olowooza tebaasibwe? Omukulu ono yabagamba you investigate, munoonyereze, muleete obujulizi ng'olwo mugumu era ng'akakasa nti nga waliwo Anita Amongo tewali kye musobola kukola. So what will happen if this has been investigated and turns out to be legit? Investigate and bring here. You are not speculating. I asked you. I asked you. Era omulabo oyo ali mu ssaati endala eyo weeyo kala kyeyo gwe bayita Solomon Sirwanyi. Kati Chris Obole ng'alinga ali mu kuwa Solomon Sirwanyi amaanyi, era Solomon Sirwanyi wano nga yalinga agumira ku Chris Obole kubanga ye mwogezi wa parliament mukwano gwa Anita Amongo, era babadde balinnya mu kimu kwegamba nga Chris Obole amanyi bulungi nnyo Anita Amongo nti bino tasobola kubikkiriza. Kati okulaga nti ebintu biba bitabusere wano bagambira nti embwa eridde mmwanyi. Anita Amongo gwe basookeddeko okuteeka ku ntandaalo. Kakati nga wetwogerera Solomon Sirwanyi oyo gwolaba eyali afunira amaanyi ku Chris Obole. Chris Obole naye essaawa yonna ali mu kattu yandinoonyerezebwako, kyokka bano bo batandise okunoonyerezebwako. Kati wano yali agamba nti munoonyereze mule wano ng'ategeeza Joel Ssennyonyi nti okyali ku allegations.
okyali ku ŋŋambo nvuuvuumo sooka oleeta obujulizi noonyereza oleeta obujulizi ffe tujja kulaba ekiddako. Can he give you the pay slip? Because Parliament pays through integrated finance management system, all public funds. Even my salary cannot come to me in cash. Even my allowance cannot come to me in cash. It has to go to my bank account. If he's so sure, as my boss, I may not know. Please tell him Obore says he doesn't know, but you can give us a pay slip of Honorable Silwani. Then I would say, Honorable Silwani, so you got it. But now, I cannot, I speak for the institution, I speak for the clerk to Parliament, who is supposed to make this payment. My boss has not paid any commissioner any money. Apart from their salaries, Honorable Senyon receives the salary, he receives allowances, he receives honoraria. As what? A leader of opposition. And a member of the commission, he receives what? Honoraria. What Honorable Senyon Silwani receives? Honorable Senyon what? Receives. That is salary, allowances, this is fuel or what, and honoraria for being commissioners of Parliament. So when should the commissioners receive another, which year? Kati omukulu oyo n'amaanyi ge yali ayogeza naye yennyini mukadde kano ali mu kunoonyerezebwako. Era ssente zino ali mu kugamba oba abadde agamba nti ssente engeri gye zitajjira mu kaashi oba kubanga ssente za Parliament zitambulira mu kaashi. Kati agamba Ssenyonyi aleeta obujulizi obulaga nti bano baafuna ssente ezo kubanga ate bw'alaga nti balina okuzifuna ate bw'alaga nti aleeta obujulizi kubanga ssente za Parliament zijjira mu banka bulabula nga bw'obiwulidde. Wabula nga kigambibwa nti noono yandibanga mu meeting eyo oba mu commission eyo yalimu mu commission eyo yatuula nga bagenda maaso n'okubanga beegabira ssente ezo akawumbi akalamba n'obukadde 700. Kakati wuliriza. Zaalinga ennaku z'omwezi 6 omwezi gwali gwa 5 omwaka 2022 commission nakugamba ke kakiiko ak'oku ntikko akakulembera Parliament y'eggwanga erya Uganda. Era commission eyo etuulwako abantu ab'enjawulo omuli ba commissioners, mulimu n'abantu abalala nga Prime Minister, mubeeramu Speaker wa Parliament n'abantu abalala bonna batuula ku commission eyo. Ke kakiiko ak'oku ntikko akatuula era akasalawo Parliament bukya bwegenda okutambuza ebintu byayo. Zino zonna ssente z'owulira obuyinza buba bungi nnyo obufubutuka mu kakiiko ako oba mu commission eyo. Era nkugambye ke kakiiko ak'oku ntikko akasalirawo Parliament y'eggwanga erya Uganda. Era bwe kaba katudde ebiseera ebisinga kitegeeza ebigenda okuvaayo ababeera mu ku commission eyo baba babiteesezzaako bonna era baba bagenda kubisalawo byonna. Wabula ng'era obuyinza bulina be businziiramu nti newankubadde ba commissioner batuula ku lukiiko olwo tekitegeeza nti bankizo nnyo. Wabula ab'enkizo be bano okuli Speaker wa Parliament, okuli government leader of government business, kati Nabbanja Prime Minister n'abalala. Era abaatuula ku commission eyo kambakuwe. Zaalinga ennaku z'omwezi 6 omwezi gwali gwa 5 omwaka 2022 zaali ssaawa 4 ez'okumakya. Era meeting eyo yatuula mu boardroom ya Speaker's boardroom Anita Amongo. Era olukiiko olwo lwaki yalingibwa oba it was chaired by Parliament Speaker amanyiddwa nga Nalongo Anita Amongo. Ye yatuula nga chair ow'akakiiko ako. Era bano bonna bengenda okusomera baaliwo mu meeting eyo. Era byonna ebyagenda maaso n'okuteesebwako ne ssente zino baafunako ku ssente ezo. Wuliriza. Kuliko kye tuyita ba commission members. Kuliko yali ssentebe w'akakiiko akatuula yali Anita Amongo. Kwaliko Mathias Mpuuga yali leader of opposition. Kwaliko Solomon Silwanyi backbench commissioner owa NRM. Prostate Akampulira Mbabazi backbench commissioner owa NRM. Esther Foyochani backbench commissioner owa NRM. Jjukira nakugambye bano ba backbench commissioner NRM ereeta basatu. Then n'ekibiina ekiri ku opposition ekinene kati mukadde kano nga NUP nga nakyo kireetayo omu. Kati mukadde ako ye yali alina okuba Zaake baali bamukubadde ekikono, baali bamufulumya dda mu kakiiko ako ba mu office ye era nga ne mu meeting tebamuyita. Kakati bano bo bonna baaliwo era nga bawulira nkusomera. Kati wano wansi wa Solomon Silwanyi, Prostate Akampulira Mbabazi ne Esther Foyochani Zaake yali alina okuddakaawo naye teyaliiwo. Ba parliamentary staff and secretariat abaali present mukadda mu meeting eyo kwaliko Adolf Mwesige era agambye okuba nti naye either amanye ebyaliwo oba ssente yafunako. Henry Yoweri Waiswa deputy clerk
oli Adolf Mwesigye kiraka to parliament yaliwo mu meeting era kigambibwa either nga yafuna ku ssente oba ebyaliwo yabimanya. Paul Wabwire deputy kiraka naye either nga yafuna ku ssente oba nga yamanya bulungi nnyo ekyagenda maaso. Sitnaga Cherotich parliament lawyer yaliwo. Herbert Ariko staff yaliwo. Patrick Kunobwa director of finance yaliwo era nga ono office ye yali supposed ye yali ino obuvunanyizibwa obokukwata ssente ezo baziwe abakulu bano nga wemba kugamba. Louis Bachenga acting director commissioner secretariat yaliwo. Thomas Tayebwa deputy speaker yaliwo. Robina Nabanja prime minister yaliwo. Matia Kasaija minister of finance planning and economic development yaliwo mu meeting yeyo. During the yali meeting ey'ekyenda mu omukaaga commission meeting ey'ekyenda mu omukaaga era ba members ba resolvinga to grant a one time pay off service award of 500 million Ghana shillings to Mathias Mpuuga, the then leader of opposition, and 400 million Ghana shillings to each of the 3 NRM backbench commissioners, Solomon Sirwanyi, Prosa Kampulira and Esther Foyochan. Nti meeting eno bolutuula luno olw'omulundi ogw'ekyenda mu omukaaga ogwa commission meeting eno commission meeting ey'ekyenda mu omukaaga yali etudde ne balizolovinga era ne basalawo bakwate ssente bakayise one time pay off. Nga bw'owulira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu statement bw'akoze n'agamba nti ssente zino bwe zaali zifuluma bwe baali babuuza Mathias Mpuuga yamutegeeza nti mukama wange ssente kituufu nazifunye. N'amubuuza ssente mwaziteesezzaako nti zigenda kuba zigabibwa buli leader of opposition anajjanga oba buli abanaatulanga mu commission. Mpuuga n'amutegeeza nti mukama wange nedda nti kino mukikoze mutya nti ssente ezo tuzeegabidde era nga ssente ezo tuteesezzaako nteese era nga buli leader of opposition anajja ajja kuba waddembe okunegotiating ezize ng'akabonero akalaga nti eno yali ddiiru era baali bakubye ddiiru. Kyokka nga twafunye amawulire agatulaga mu bino ebintu bya Anita Amongo nti zino ssente zandibanga zaaweebwa bano nga waaliwo omunyago ogwali guyise kubanga waayita akabanga katono sanctions ne zikubwa Anita Amongo nga waliwo ebitagatta. Kati okusinza ku nsonda ezeesigika nga zitulaga nti ssente ezo okuzikwata baziwe ba Mathias Mpuuga kigambibwa okuba nti wandibanga waaliwo ekyali kikukusibwa nga nabo balina okubaako ke bafunayo basobole okusirika ebyabwe nabo kwegamba babeere nga bagabanye ku ddiiru eyo eyandibadde eyita era nga oba oliawo y'emu ku nsonga lwaki ezirowoozebwa ezimu ku nsonga ezirowoozebwa lwaki ssente zino zaakwatibwa ne zigenda mu maaso n'okuba nga zibaweebwa nti kandibanga kaali katego oba kandibanga kaali yandibanga yali nguzi okulaba nga bano bagenda maaso n'okuba nga basirikira ogugambibwa okuba nti gwandiba omunyago ogwali guyisibwa mu kaddaako. Kakati awo otegeddewo bulungi nnyo nga tukyagenda maaso n'obbikuwa era n'obbikutuusaako ku gye bayita Red Zone TV. Bino ebintu byagenda maaso n'okuba nga bitabuka era Mathias Mpuuga embeera yamutabukako n'asigala ng'ekane mu kibira talina wasobola kunnyonnyola. Mathias Mpuuga yalabwangako nga takyategeerekeka era nga ne byayogera ensi tekyabiwulira ng'abantu bamubuuza kimu ssente z'omuwi w'omusolo wazitutte wa mukulu. Mathias Mpuuga ekyaddirira yagezaako okwagala okutandikira awo akole kwegamba abeeko kyazimba era n'atandika n'okugenda ng'oba oliawo obwongo bumugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ono engeri gy'agenda ennyo mu bazungu eyo alabika alina kyajjayo. Mathias Mpuuga n'akwata ekkubo n'agendako mu bazungu eyo naye oba oliawo alabe kiki kyajjayo. Wabula ekyewuunyisa Mathias Mpuuga yatuuka mu ggwanga lya USA alina meeting emu mwe yatuula ne bamuyimiriza ne bamugamba stop yo bulabula yogera ffe tukumanyi bulungi nnyo nti wabba ssente z'omuwi w'omusolo. Yali akyennyonnyolako musajja wattu bannange naliko leader of opposition okumala emyezi 9 oba agamba myezi kumala emyezi egiwera naliko omunene mu opposition mu Uganda newankubadde bansuula ne bamugamba ssebo tukimanyi wabba ssente z'omuwi w'omusolo. Mpuuga n'ava mu Amerika ng'asanyaladde. Ratifa is talking about... Okay, sir, I'm going to need you to narrow down to a question. Thank you. Is talking about the digital dividend across Africa. Our panel. Let's start with the gentleman in front. There's a microphone coming behind you. Thank you so much. My name is Mathias Mpuuga. Until 9 months ago, I led the opposition in the Ugandan parliament. But I'm still a member of the Ugandan parliament. I initially came here at the invitation of the Maryland Elections Board. Mathias Mpuuga yagenda okuva eyo ng'ensi eyongedde okugenda maaso n'okuba ng'emutabukako era ebino ebintu tebyakomaawo. Ekyewuunyisa ndowooza yali atuuse n'awanika ate nga n'omukwano gwe baayina n'Anita Amongo ssebo bano baddamu ne bafuna service award
eyokubiri era nga meeting zaatuula ez'okumukumu ezitaategerekeka wabula nga kigambibwa nti meeting ezo zaalira nazo zirina ekibala ekivaamu ekyewunyisa. Ku mulundi guno we baafunira Service Award eyokubiri, Joel Sonyonyi yali afuuse leader of opposition olwo ng'ekibiina kya National Unity Platform kimaze okuba nga kinaabira Mathias Mpuuga mu maaso. Era Joel Sonyonyi breaking amawulire gano wabula kino kyewunyisa nnyo ensi. Mathias Mpuuga kiki kye bakukusa n'Anita Amongo? Oba omukwano guno Mathias Mpuuga kiki kye yawa Anita Amongo okubeera ng'amute ne tuddako Kemabega? Mpuuga ye yali boosi wa Anita Amongo newankubadde ng'ate mu Parliament Anita Amongo n'afuuka boosi wa Mpuuga era enkolagana yali y'amaanyi nnyo. Mpuuga yali omu ku bafounder aba Datamine Technical Business School mu kibuga Kampala, saidi zaawo ng'e Datamine abagimanyi, Mpuuga y'omu ku baagitandika, y'omu ku bannannyiniyo. Era mu njogera ennyangu Mpuuga ye nannyini Datamine. Era wakati wa 2003 ne 2011 yakolanga principal and managing director owa Datamine. Kati mu eyo period Anita Amongo yajja ku Datamine n'akolanga lecturer eyali asomesa commerce ne courses eziri business related. Kakati Anita Amongo nga lecturer olwo ne bakwatagana ne Mathias Mpuuga. Kati omukwano ogwo eyo gye gwatandikira era buli muntu ne yeebuuza Mathias Mpuuga ne Anita Amongo abadde akyakyebuuza wano okitegedde. Era waayita bbanga ttono nnyo ssebo bano ne baddamu ne bafuna Service Award era Joel Ssennyonyi n'ajja n'ategeeza eggwanga. I have been reliably informed that some weeks back the 4 commissioners of Parliament received the second Service Award. Joel Ssennyonyi mu breaking amawulire bino nno si byadda nnyo era ngenda kwongera akatambi. Service Award ey'omulundi ogwokubiri baagifuna naye teweerabira wali bakugambye nti Service Award eyasooka banegotiatinga bunegotiatinzi tebyaliko kuteesa. Baateesa tebyaliko nti biri mu buwandiike tizijja kubeeranga bweziti nti oba buli mubaka anajja nga mu office ye anaazifuna. Banegotiatinga byabwe ne baba nga bazifuna. Kati Joel Ssennyonyi najja n'ategeeza ensi nti ssebo abakulu bano bazzeemu ne bafuna Service Award ey'okubiri era nga zino ssente nazo za muwa musolo zaali mmeka? Wuliriza. Nfunye amawulire okuva mu nsonda enneebusifu wano mu Parliament nti ba commissioners ba Parliament abana bazzeemu okwewa akasiimo ke bayita Service Award n'akambi era nga buli omu mu wiiki eziwedde kwabo abana yafunye miliyoni 4. Buno mulundi gwakubiri abakola ekintu kino. Bakomishona abana kuliko Honorable Solomon Silwanyi, Honorable Esther Oyekyani, Honorable Prosia Kampulira ne Honorable Mathias Mpuuga. Sente zino zaabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu ketugenda mu campaigns n'ebirala. Era sente zino zaayisibwa mu ssaako eya Parliament. Gezaako kulaba nti tewaliwo ka paper trail kwekuziisa mu ssaako ya Parliament. Abakulembeze bano nga bayita mu bantu baabwe wiiki ewedde babadde basaasaanya kalebuli kunze nga bagamba birabamu mu birabyo nti Ssennyonyi naye bamuwadde akasiimo simanya miliyoni 65 w'ekibwezi kyo. Okusookera ddala kino si kituufu. Kirina akasiimo ke naweereddwa era nzize empakanya embeera zino era nkyaziwakanya. Era kekanabatanda sente zino ne bazisindika ku akawunti yange buli kanaku nkebera akawunti okulaba nti tebazikanyugayo nga sitegedde. Enzirabirayo nti bazikanyuzeeyo yagamba banka yange muzizzeeyo gye ziravudde kubanga sente zino nkyamu. Kyovudde bazikola wansi wa mmeeza. Era ekyokunteekako kalebula ono bagezaako kubikkirira Service Award eno ey'okubiri gye beewadde. Tuze tukyogera nti ba commissioners bano era kuba baze bakyogera nti abakulembeze abalala Prime Minister bw'awummula aweebwa akasiimo. N'abagamba era nkyabagamba abakulembeze bannange oba mulina akasiimo ke mwagala mulite ennongoosereza mu tteeka. Waliwo etteeka eryayisibwa mu 2010 Parliament yaliwo mu kaseera liyitibwa Emoluments and Benefits of the President, Vice President and Prime Minister Act. Eri etteeka eryo lye bayitamu
okuwa benefits n'ebirala abaali abakulembeze. Kakati gwe commissioner bw'oba naawe kyoyagala leeta ennongoseza mu tteeka tubiteeseeko mu lwatu lwaki mubikola nkukutu nga bwe mukola. Ate n'ekirala ekyenjawulo nti bano abakulembeze abaaliwo prime minister n'abalala bafuna akasiimo n'ebirala tebaatuula bo nga bo ne beegabira nti kakati katukole bwe tuti byonna byayita mu mateeka. Ate n'ekirala nti akasiimo sente zonna ze baafuna byonna babifunye nga bavudde mu bukulembeze si nga bakyali mu ofiisi nga bano bakomishona bye bakola buli kiseera. Ensangi zino mulaba bannamawulire babagobaganya naddala mu Parliament. NTV ne Daily Monitor bagobeddwa wano. Tetumanyi media house ki gye bazzaako. Lwaki kulw'ebikyalo ebikolebwa abakulembeze. Bw'oba nga byokola ng'omukulembeze bituufu oba tulina kweraliikirira bannamawulire oba abakozi kubanga era mbiwulira waliwo abakozi aba Parliament be bazze batiisatiisa okuviira ddala Service Award yasooka nebyali bigenda mu maaso mu Parliament nga batiisatiisa obagoba oba n'okubakolako obukyamu nti be batuwa information ezo. Bakola bukozi kituufu oba tojja kuba na buzibu n'omuntu yenna oba munnamawulire. Kati okusinziira ku Joel Ssennyonyi eno Service Award endala yabaweebwa nga twolekera akalulu era wakati mu kwolekera akalulu nti sente ezo zaali zakubayambako era baafuna Service Award ey'omulundi ogwokubiri. Kati akalulu kabadde kaakaggwa Anita Amongo mukama waabwe era omu ku baali bakwata ssente okubawa njagala okutegeeza nti byamwononekedde dda ali wakati mu katugenda maaso nakubanga anoonyerezebwako era oluvannyuma lw'okubanga bino bigenda maaso wenjogerera nga ebibye si birungi kyokka zibadde teziri busa amawulire ne gafuluma nti kakati nabo batandise okugenda maaso n'okubanga babatandika okuba n'okolayo era essaawa yonna Mathias Mpuuga okusinziira ku mawulire genfuna yandibanga either yayolekedde dda oba sina kindi office ya IGG nga yamaze dda okubeera nga yasindise dda abavunaanyizibwa ku nsonga ezo okulaba nga beekebejja Mathias Mpuuga. Wuliriza, okusookera ddala twasooka kufuna mawulire ag'ababaka omukaaga nti 6 MPs have reportedly been summoned to CID Kibuli on Monday over alleged links to multi-billion businesses said to belong to Anita Amongo. Nti bano ababaka mukaaga bagambibwa okuba nti baasamoningibwako ku kitebe kya CID Kibuli bagende babitebye mbu balina business ze baddukanya oba balina diiru ze bagoba oba ze balimu nga zigambibwa okuba nti za Anita Amongo wabula nga abeekwekamu. Nga mu bano kuliko Solomon Sirwanyi, kuliko Dickson Kateshumbwa, kuliko Kawalya Abubeka, kuliko Mathias Mpuuga, kuliko Sise Namuju ne Asumani Basaalirwa. Ekisinga okuwennyamiza ya Abubeka Kawalya naddala eri abawagizi b'ekibiina kya NUP naye teweerabira Abubeka Kawalya oyo yalabwako ne ku mukolo gumu ogwa sipiika gwe yategeka nga ssebo yali omu ku abo abaagenda newankubadde nga abaali mu kibiina kye batono sina kindi tewaali yaliyo. Kati ekyo we twakivuddeko ne tufuna amawulire amalala nga nogo gaafulumya olunaku lwajjo okusinziira ku mukutu gwa gwa New Vision nga batugamba nti IGG summons ex-parliamentary commissioners over controversial 1.7 billion Service Award. Nti okusinziira ku mukutu guno office ya IGG babadde bamaze okusamoninga abaaliko ba commissioner ba Parliament ku ssente ez'akawumbi akalamba n'obukadde 7 ezabbibwa nga Service Award. Among is said to have chaired the meeting in which the commissioners were given Service Awards. Nti Anita Amongo agambibwa okuba nti yakubiriza meeting eyo nga bwe mbikunnyonnyodde era nga bwe mbikuwadde nti meeting eyo ye yaleeta ekiteeso era ye yakwata ssente n'eziwa abakulu bano ezigenda maaso n'okuba nga zoogerwako era nga zoogeza abantu obwama wenjogerera zirabika zimaze okuba nga ensonga zitandise okuba nga zituulwa ku nfeete. Anita Amongo nga bwe bagenda maaso n'okumunoonyerezaako kati ne meeting gye yakyeyalinga eyalimu okukwata ssente z'omuwi w'omusolo zino zibeere nga ziweebwa abakomishona bano wenjogerera nga ssaawa yonna zigenda kuba nga zinoonyerezebwako. Court documents indicate that Mpuuga received 500 million Ghana shillings while the other commissioners each received 400. Wuliriza, jukira Mpuuga ono yagenda mu kooti ng'ayita mu bantu ab'enjawulo. Kooti neesala nti zino ssente baazifuna mu makubo matuufu nga kitegeeza tebakyalina we beewakanira nti baazifuna oba tebaazifuna. Kati kino kiraga debate tekyali ku baazifuna oba tebaazifuna. Debate eri ku baazifuna lwaki
nga neeyaziba we yakiyalinga meeting ali mu kunoonyerezebwako kati no kiba kiraga kati mu nsonga zonna ezigenda maaso n'okukolebwa wakati mu kunoonyereza okwewakana ssente tekikyaliwo kati Mathias Mpuuga takyasobola kwewakana ssente kitegeeza alina kusaba nnyo mu binoonyerezebwako bibeere nga tebigenda wala otherwise ye bamusamoninze agenda maaso n'okuba nga abitebya. The May 2022 payouts triggered public outrage and were later challenged in court. Zaali za May 2022. Bannayuganda baakuba omulanga ne balaajana era nga kigambibwa nti bino byonna byagenda muguluka olw'ensonga ti Mathias Mpuuga olw'okugenda mu kooti neesala nti zino ssente baazifuna mu makubo matuufu wabula kwali kukakasa nti kituufu ssente baazifuna. Ekisooka ssente ezo ze baafuna ebibuuzo bikyali bingi ebiziriko. Ekyokubiri ssente ezo ze baafuna eyakubiriza Parliament eyagenda maaso n'okubawa ssente ezo eyakubiriza olukiiko olwo mwe baafunira ssente ezo kati ali under scrutiny ali mu kunoonyerezebwako ng'akabonero akalaga nti waliwo ekitagatta era ekitagatta ekyo singa kizuulibwa Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Prosa Kampulira ebyabwe birabika nga si birungi era Mpuuga emirundi mingi yasooka n'awulirwa nga ssente zino azeegaana kyokka nga ne waba azeegaana ate asigala agenda maaso n'okubanga ebintu ate agenda maaso n'okubalaata kakati omuntu yali abalaatira mu bintu wenjogerera nga bigambibwa okuba tebirabika bitandise omutuulamu ng'oggyeko okumunoonyerezaako jjukira takyalina kifo kyonna. Ku bibiri okusinziira ku bamanyi eby'omunda bagamba nti Mathias Mpuuga akaseera kayolekedde akakazigizigi ku bibiri wandyekanga nga afeesinzeeko ekimu byebiriwa wandyekanga nga mulabye Mathias Mpuuga nga kati wa NRM. Ekyokubiri temwekanga nga mulabye Mathias Mpuuga emabega w'emitayimbwa. Ekyokusatu temwekanga nga mulabye Mathias Mpuuga nga tali mu ggwanga. Ekirala Mathias Mpuuga ssente yaziteekawa Bannayuganda kye beebuuza kakati wano nze nkugambye okumunoonyerezaako kutandise naye ng'emirundi mingi nnyo yajja ttunka n'abantu bamugamba Mpuuga wabba ssente tinze sibbanga ku ssente Mpuuga wabba ssente tinze sibbanga ku ssente era olutalo luno lwali wakati we ne Waiswa Mufumbiro nga yaamulumiriza ate Waiswa Mufumbiro yamubbanga ku mutwe. Wuliriza oyo si Mpuuga oyo Anita yayogera siina musango gwe nazza Mpuuga yabba ssente n'Anita Among ffe ne tusalawo nti ababbi ababiri omu Museveni amusigaze ono omubbi ffe tumugobe era twamugoba. kyenategeeza eggwanga nakali kyentegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera ate siri kapeere mu kutegeera amateeka. Naye kati omuntu najja n'asiimibwa naye nga mu bidde mwali mu kusiimibwa ejjambiya ekabe Masaka mwenna mujjukira ebijambiya ababaka be babiri aba Parliament bo bamaze n'okuwambibwa bali ku mpingu batwaliddwa ewaabwe Masaka gye bali mu kuvunaanibwa batwala emyaka ebiri emyaka egikulu nga tebannaba kubaayo mubaka yenna alowoozebwako ayinza n'okuteebwa watandika n'okubaawo abantu abamu ababa n'endowooza tuba ababaka bano kituufu ensonga z'e Masaka baazirimu kati kiba kyakwewuunya kiba kintu kya kukwetegereza nnyo ng'ate omu ku bannammwe gwe mubadde musamba naye mumulaba yeeteebye nti ayawudde nti ye Mpuuga lwaki ayawudde awo nawo n'ayawula muogo oguzenga mutambula mpola lwaki Mpuuga ayawudde kumbe bamuzibise ki ekyoja kati ensonga Mpuuga kwali ku live kasooke tumuwulirize nedda ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange n'okwagaliza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka. Omutima ogwo ogw'obunanfuusi Mpuuga gw'olina omutima ogwo ogw'obulyako ogukutudde mu mutima ogw'enkwe munno n'akusembeza mu constituency ey'e Masaka mwenna mumanyi nti Mbidde ye yali kumpi agenda okuzitwala yakwata oluwombo lw'abannansi n'aluwuta mu ssupu ng'atutte miliyoni 5 nga bafunise mu luwombo olwo ne basunuunamu n'oluseke olw'abannansi $1 billion ne miliyoni 5 y'ensonga enkulu.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.